Nze Sarah Komucha wa Nyondo wa Kooti. Increase on your voice. Nze Sarah Komucha wa Nyondo wa Kooti nga omukyala Miriam Mutakubwa tumukutte nga abanjibwa $7,580,000. Omukyala ono amubanja ye mwami Tumusiime David Amoti. So omukyala ono tumukutte tumusanzeeyo wansi nga ku hamu ne tumuleeta ku kooti. Bwe tumutuusiza ku kooti ssente tazifunye, kooti neesalawo emusindikeko ku meere agende agiralya ku ssente ku kawunga. Agiralya ku ssente za judgment creditor kubanga aziina ate abadde mwetefutefu okumusasulira. N'olwekyo otuuse mu kooti neesalawo Oweekitiibwa Omulamuzi n'asalawo n'ayisa ekiwandiiko ekimusindika eruzira okugenda okusavinga emyezi 6 oba ng'asasudde ssente ezimubanjibwa $1,750,087 ne kosti za Wanyondo ezitanaba kwogerwako naye nga tujja kuziteesaako gye bujja bw'aba asobodde okusasula. Asooka sasula bali namwe nasasula ezamu. Ffenna alina okutusasula nnyabo, tulina okusasula. Musasula era nze anankwata sijja kumusasula, siyinza kusasulira kunkwata sya waakiri nja kubeerayo naye nze okusasula nkutte mbeerayo emyezi 6 nze sijja kumusasula naye nga yetuvuddeyo tuli mu mbeera nzibu ddala. Bapromota batubanja naye bannaye abatukwata ate kebulase okusasuza abatukwata ate kati embeera mwongedde ogikola ki ogizibuwaza. Mbadde nkyadduka bammanja ku makya ne bangamba Bigi bamukutte ate nga nyina okwekukunulayo neereete iba ne mbutufu embeera ene tunyigiriza nzije ndabe ate kiki tuuseewo gavumenti etuyambye yatusuubiza ssente mu ssako singa yazituwa singa Bigi olwaliro bamusasulidde n'atagenda luzira kitegedde kubanga ssente teyazirya bagamba gempuyiddeko nti bazimuwola ng'ategeka kivvu gonsinga okubimanya oli muganda oli bba yogera ebintu by'omanyiiko musobole okutaasa omwana obudde tewali kitegeere Mutima ssebo Bigi banange munansonyiwa tetuli mu byanseko naye nga mumanyi mu nsi muno wabeerawo abagwenyufu abategeera n'abatategeera. Ekyo tokiisa kati ani omugwenyufu ani atategeera munasonyiwa nga Wanyondo wa Kooti wayogedde mukyala Sarah. Mutima saagala nkukubye nga Wanyondo wa Kooti wayogedde mukyala Sarah ebizibu bigwa ebitalaze mwanyinaffe bamutwala luzira ssaawa eno. Already omulamuzi amusalidde emyezi 6 ate top of emyezi 6 alina okukomawo asasule $7,500,000 nga wawulidde ebyo byonna nga biri wamalayo emyezi 6 tasasula asasula $7,500,000 ebbanja terivaawo bamubanereza kusasula amabanja bamuyigiriza kusasula amabanja wananna watutuuse buli kintu kitabuse naye nga kyentegeddeko nga tuvudde mu lwadde Mutima kyenjagala osaba abalamuzi ekintu ky'okubanga omulamuzi tonkubidde essimu n'onsalirawo omusango osasule $7,000,000 bannaye kikyamu Mutima bw'anampaayiriza nga tammanja kubanga abantu batuzannya ebyekiyaaye omuntu abantu bawaaba n'atakwetera lupapula lwakuwaabiddeko nze nakirabako wano bakikola abudumulaasi nga byenjogera mbimanyi bano abali nti babimanyi omulamuzi agambye tibamuyita naye ataddewo ruumu bweki ani yamukubira twogere ne WhatsApp chats weziri nga bamukubira naye nga tusaba pulezidenti ali mu Amerika naye waliwo owakakooti amubalamu akisiya ensonga muganda we ddala minisita Balamu ye w'abavubuka Bigi ono w'abavubuka nsaba minisita oyambe Bigi kuba ne mwategekera ebidongo gundi eyo yagitwala eyammwe Mutima nze sikolera wammwe Zabitex yantwala simanyi nawe wavaayo olwabitex tuli ku kyabibiina tuli ku bintu kimukakatako kubanga minisita Balamu oli ye mumyuka we amuyambe lwaki agenda eruzira emyezi 6 oli ye vice president wa Balamu yalekulira ekifo yakireka kati tegeeza oli ye mukulembeze aveeyo ayambe mukulembeze munne bwe basuulawo ekibiina olwedde ajja kumuyamba enkya naye kati obudde buyisa alina okugenda nze nkubye mulanga naye bannange embeera eri wano y'amabanja naye Abannayuganda bannaye saba gavumenti ebawe ssente za sako ekisa twagisaba pulezidenti n'atusuubiza ssente Abitex ne bagenda mbu eri ewaali omukolo ne babalemesa okwogera kati pulezidenti bwe banaasiba Bigi n'alaba nga n'abalala batutwala ajja tukwatibwa ekiki
ekisa nti amabanja sente tulyande tutegeka endongo netusala nosigala nga bakubanja obukadde 2 tusaba president otuyambe sente ezo zituwe mu sako osanga ono lado bandi muyambye kuba mukazi bana abasajja ne babasiba mukazi emyaka 6 mingi muganda wa minisita nze simanyire nyono yamumanyi kubanze byonna mbitegeredde wano kibamuyita mwami David Amot nti yadda ku mwami Balamu tusaba minisita w'abavubuka oyambe omuvubuka ono sente yazibba endongo yamwambula engoye nga naawe olaba endongo esiriza mukyala Bigi endongo ya Fred Sebata endongo ya Fred Sebata yali omwezi gwa kumeka no sigwa kuna ya last year mu November December yaliwo mu December last year endongo emusibisiza eyo mwami Sebata ate ne mwami Sebata nasiwuka empisa yalabiwako ku mikutu ng'avuma omutegesi kati seba mwami Sebata omutegesi gwe wavuma n'ogaata kusasudde saawa eno omutwaziza eruzira ng'ate gwe wafuna tewagenda yadde na bbanja lyonna naye abanja ki Sebata ate yeetaaga okusiba Sebata saawa eno yeetaaga okugenda njagala kino Bigi okumusiba kinnumye naye kibeere ekyokuyiga buli mutegesi yenna kibeere ekyokuyiga okumanya muyimbi kigosaamu sente ezikutwaza eruzira omuntu asaana 15,000 tomuwa miliyoni 10 eyo yali nsobi anti munange mu nsobi mwayigidde kati Sebata otwaziza omwana w'abandi eruzira bamwa sente nyingi ate n'akaayana n'ebivulu byamusala n'ebivulu yagamba abanja kimwami Sebata tuyambe buyambi ofunekoko ku nsonyi ojja otaasa omwana muwala ono gye bamututte eruzira bamututteyo ku lulwo esente yazeewola akutegeke odde mu bantu nze Sebata muwandira kubanga teyinza kumala gayisa warrant nga tesoose kuyita ow'ensonga lwaki tosasula kati omukyala bwe bamuweereza ekiwandiiko ekyo kimuyita ajjayo alaga ensonga lwaki tasasula era teyajja kati bw'atajja kooti neeyisa ekibaluwa kibakuntumye kujja n'ekibaluwa ekyo kibakuntumye n'ekinkwasa neŋŋenda nemunoonya era nemuleeta kati bwetwogerera ng'owekitiibwa omulamuzi amaze okumusindika eruzira agenda asaavinga emyezi 6 banaamala okusaavinga emyezi 6 alyoka akomewo oba ng'amaze okukaanya ne mwami tumusiime David Amot ne bakola kye batuyita consent settlement ne bakkiriziganya ne nakola payment plan n'agamba nja kusasula bwezi naye ekyo kijja nti ng'aleeseeko sente ziri substantial for example kati bamanja miliyoni 7 bw'aleeta sente ziri substantial let's say miliyoni nga 3 kitundu half of the money asobola okuvaayo ne bakola kyembagambye kyebayita consent settlement ne bakkaanya n'alaga engeri gy'agenda okuzisasula n'asasulako ezo n'asasulako n'ezaffe ffe bawa nnyondo ba kooti ze bayita execution costs then n'afuluma ezaffe kisinziira kooti bwebesazeewo tuteeseganya bwe tuba tetuteeseganyiza kooti nga tugenda mu kooti ng'esalawo sente meka zenina okusasulwa okusinziira nga bwali essaawa zino mugamba nti bamusayidde okugenda eruzira kiri kyetaagisa in case bwe baba bafunye omuntu amweyimirira at that particular moment asobola okuba nga avaayo oba oluvannyuma lw'ennaku nga 2 oba 3 oba n'okuba nga bamutuzza eri n'akomawo kisoboka kati kuno omusango gw'amabanja it is not a criminal case nti yeetaaga abamweyimirira okuggyako ng'abo abajja bagenda kuleeta kituyita security naye tasobola kujja nti nze ndeesa ebbaluwa ya LC national ID passport nti nze kumweyimirira alina obbanja it is about money kitegeeza nti ayina ajja either ajja nze nina ekyapa kyange nina emmotoka yange nina assets zange ezaleetanga security najja neyessaawo n'agamba kati ono omuntu bw'atasasula kino ekintu kyendeese for example ndeese emmotoka yange V8 kubanga V8 esobola okurecoveringa naye kisinzira ne modo ki esobola okurecoveringa so gamba nze nina ennyumba yange ekyapa kyange kikino ekyaleeta kyonna kiba kiteeka okuba nga kiri waffe the decretal sum kale nga tumaliriza musango gubadde gumaze myaka ng'emeka musango gubadde gwa mwaka gumu gubadde gumaze mwaka mulamba mu kooti
Tubadde tumanyi nti big events ali remanded. Big events are remanded, are committed, has been committed to civil prisons. Bamusindise ku meere tebamuwadde remand. Bamusindise agenda asavinge ekibonerezo eky'emyezi 6 egy'obutasasula. Ekibonerezo kye kimaze okuyingirwa okujjako nga ategeeraganye n'abamubanja omwami tumusiime David Amott ne bakkiriziganya ne bakola kye bayita consent settlement. Ne bakkaanya nti kino ekibonerezo sijja kusobola kisavinga naye nnako sente zange ze tuyita substantial amount. Esente zitegerekeka ku ezo zikubangibwa kubanga tebayinza kubanga bakwanja miliyoni 7 n'ogamba nina miliyoni 3 okukuba kunyoomoola kubanja. Kuba kunyoomoola kubanja. Abadde alinawo miliyoni 3 zabaddewo nazo. Nemuzikwata oba? Sente tetuzikutte, tebazikutte, sente zaabwe bagenze nazo. Ne bagamba nti bagende banoonye sente eziri substantial. Bwe banaazifuna bajja kukomawo bakole ekiwandiiko, tukole ekiwandiiko ekiraga mode of payment ne sente meka zaleese, balance anagisasula mu budde obwenkana ki. Ekyo bwe kiba kimaze ng'omukyala abawaddembe okwetaaya. Tegeza ne bwazifuna enkya. Ne bwazifuna enkya kubaga kati ne bwazifuna olwo tezisobola kumuyamba ateeka okusulayo. Kubanga kati ekyo kyawedde. Omulamuzi yamaze dda okukisayiningako n'okuvawo yavuddewo dda n'abamubanja tebakyaliwo. Kati ne bwaba zirina ssaawa zino zibeerawo biba byakusetolinga nkya. Ogeze lwera ku myezi 6 egy'obutasasula. Bw'avaayo kitegeeza nga talina sasula. Nedda ssebo. Bw'avaayo ebbanja liba lisigaddewo. Wabula kati tukyusa mu ngeri ya execution, tukyusa kye bayita change mode of execution. Nti kati bw'aba abadde ku arrest, kati tuchanginga from arrest to attachment. Tuva mu kumukwata ng'omuntu kati ne tutandika okuyiga biki by'ayina bye tusobola okutunda. Gamba tuyinza okugamba nti akakati Biggy ayina edduuka lirimu engoye za bukadde 10. Ezo tusooka tuzigenda tuziwamba ne tuzireeta ne tuzitunda ku nnyondo ya kooti. Tuyinza okugamba Biggy ayina emmotoka, tugikwata ne tugireeta ne tugiranga, of course tugoberera emitendera gya kooti, ne tulanga ne tutunda ne tusasula mwami Amott sente ze zaaba abanja. So emyezi 6 tegijjaawo bbanja, ebbanja lisigala liyimiridde. Sibula. Na musobola okakwata Biggy nakyo gaa tukakwata ane Biggy wuyo agenze luzira emyezi 6 ebbanja lye babadde bamubanja miliyoni 7.